Amanu Nyanedobozi nga bulijjo Nsuluga Shafik Ali RCC Charge Kampala Central aka Ghetto Giant. Ndi mwesimu nnyo kuba nti baganda bange bano abawuba bawusa bampise ku mukolo gwabwe naye mbagambye ensonga zibadde nga ttaano: obumu, obutakozesa bulungi maanyi gaabwe, bubi maanyi gaabwe, okwegatta like okubeera awamu, unity. Ensonga gye mbasomesezzaako kwe kubeera nti obukadde, omuntu abeera mu mpewo ekitegeeza obukadde ayinza okujjamu pneumonia, kitegeeza balina okukula nga baseevinga nga bakola bulungi. Ekirala bave mu ntalo ez'okuba tebalina association yaabwe General Salim Sali yagitaddemu ssente zitagambwako, microfinance yabawadde ssente mu saako yaabwe, naye mbakubiriza okubeera nyuto, obutabeera mu bya politics gamba nti bawagira Simanyi Kyagulanyi, sebabawagira Mao, basirikale ba gavumenti. Omusirikale yenna subscribinga mu mpisa ennungi, yes, osanga owa poliisi nga alina endowooza endala, toza musanga agamba nti people power waki awapataso wakikola ki kukyogera. So ku nsonga ezo bagayi babeere mu position yaabwe wamu ne gavumenti, ago magye gaki ga gavumenti bakozesa amaanyi gaabwe tebagafulumya mu basiviliani, era nange nkubiriza gavumenti ebeerenga mu kifo ky'okubeera nti ekozesa abasirikale okukuuma nabo abaana baweebwa emirimu kuba bo obwongo bwabwe n'amaanyi gaabwe galimu ekyo kye basobola okukola. Olugenda mu jimu ng'agafuna avaayo ng'afuna ki ssente, amabaala gali bulungi, kati embeera yonna ya security eri buki bulungi nnyo. Twagala tukendeeza ettiyaggaasi mu kibuga nga tusobola okufuna abaana abo abagamba abantu ng'engalo nkawo tewali kye bakutte tibaneemudde maki emabega, naye bw'onoogaa nti ogenda kwanukuza n'ettiyaggaasi, ogenda kwanukuza ne kino, kiyinza okuleeta effect ku bulamu bw'abantu ne tubeera nga tufiiriddwa baki abantu baffe. Tukimanyi bulungi nti ebyobufuzi byateebwa eggwanga lino pulezidenti waffe omulungi, naye si kya buntu okubeera abasoomooza poliisi ebeere nga naye ezzaayo kyekola kyezzaayo. So y'ensonga enkulu gye mbagambye, ensonga era smartness, obuyonjo kintu kikulu nnyo, bambale banyume ate beexpressinze n'embeera zonna babeere nga babeera bulungi wamu ne gavumenti. Nze ngenda bawagira, ngenda bawelkaminga, era kyensazeewo nga nze ngenda banoonyeza appointment ya pulezidenti tubeere nga kigwa buli kimu kyonna inshallah RCC. Amagari gasusse mu Kampala ag'abayimbi mw'okulembedde mu Kampala gatebusi kati amagaali ag'abayimbi bunafu bwabwe bwolesa kuba omuyimbi ayimbira abantu saandirabe lwaki atayanugula mu kuba abantu bakola ki bawagira bagende mu lingi zaabwe. Twateekawo corporate fights wano, twateekawo corporate ki fights. Yenna ayagala ng'olaba Kazola yalwana nani ne Shakibu, kati nze nange nja kuteekawo fight yange n'omuntu gwe soogedde erinnya naye yanneepikira. Kakati twagala buli muyimbi yenna alwanagana ne munne Palaso mukoleya mwe n'alien skill n'abala bakoleya mwe naki, naye mu byonna byonna ebiriwo amagaali ago mweddeko because I'm going to seize you down. Your time is over. Okwatira omwana wa ghetto yenna oba bokisa yenna mu kikolwa ekyokuba nti bagiyita gaali, ffe twagala tumanyi bicycle bataddewo gaali z'abantu. Your time is over. Akadde kaavuze mugenda mwenna kukwatibwa era kati muli Christian neyanza nnyo neyanza. RCC okwezigama ku kibuzo kyono abayimbi bakozesa babbawunsa baneene okukuba abantu, kyokulabirako kyekya Saha ekyali ne Fi ekyali Nabugabo. Saagala kwongera ku King Saha kingi w'abantu, naye nkimanyi nti naye ennaku zino abadde atambula nnyo mu kwerinda. Saalaba magnitude ya damage eriwo, naye nkivumirira okubeera nti yakozesa approach embi nga akozesa abakuumi be, kuba video gye bampeereza nalabye nga bouncer alinnya ku mutwe gwaki gw'omuntu. So mwawule owa booda n'omuvuzi wa pikipiki. Owa bodaboda aba ne stage, aba ne element, aba na buli kimu. Mwawule bouncer n'omukozi w'ebikolobero nga jidde mu kanyama. So bouncer bo professionally they cannot do it. Ne bano bahayalinga bagunzi baabwe abalinamu ku maanyi ne bagira mu kifaananyi ky'aba bouncer. So bouncer mbawoleza si bwe bakikola, naye Kanyama oyo yakikola twamukutte. Yakikola ki? Kuba jimu za buli muntu n'abagagga balina jimu waki okola amaanyi agatawaanya abantu, malala amaanyi agakuuma emikolo, malala amaanyi agagenda mu lingi.
so tuinterpretinge nga abamawulire embeera ezibeerawo wakati w'omumenyi w'amateeka n'ekirala emmundu gye bakubisizza omuntu okutta eyinza okuba tevudde mu barracks eyinza okuba tevudde mu Sudan eyinza okuba gibye ku musirikale so tebagaa nti ejje lya UPDF likoze bitya nze ensobi zeekola zigenda ku mukulembeze w'eggwanga so nfuba nnyo okubeera in line of control mu bintu byekola mbeere nga mukulembeze eggwanga muwesa ekitiibwa kye Kanyama gwe twakutte tulina poliisi eyogerera ebintu ebyo oluusi wenvayo ng'omuntu omusango tebanna state attorney tannakakasa musango ogwo bwe ngoogerako nyinza okugaa nti agenda luzira n'omulaba ekyebweru nembeera nti nimbi naye twagala funa bukakafu bakomplena bali kukola statements neddebe gyeyakoze eki gyeyakoze naye ng'ali ku CPS wakiipingiddwa kyekakasa bulungi ali mumikono mituufu gya poliisi era ŋŋamba King Saha ne baganda baffe abalala mwenna nti ekituufu kya byonna amaanyi ge mulina mukama gaveemu gagende muzindaalo King Saha alina talenti ey'amaanyi omuntu yenna nze siyinza kuba nga njogera kiri negativu ali nerabira ekintu kyaki King Saha muvubuka waffe ate alina talenti eya music mu kamwa ne waaba akaaba bisobola okunyuma so tebamukozesa ensobi omuyingiza mu byakola ki mu birala byonna abeere nga keeping in line music tuyimbira nnyo music weze nange muwuliriza naye binaaba bigenzeemu fujjo nja kukwata bonna abali mu fujjo ate sawa tujja mulekawo kuba tubaana bujulizi nti yakoze eki yalagidde ng'etteeka we liggwira naye ffe n'amuwerekerako ajja mulumiriza kale bye bamugatte ku fayiro oluvannyuma so abayimbi mwena mwerespectinge nga mulabira ku Bebe Cool legacy gyalina n'embeera gyakola ki ne hayirake gyalimu kati akuuma buki okuuma so music osobola omugyamu ekirungi waye music atambula ensi yonna kulakana n'ensi bannayuganda bannakampala babawunsaazi ba Uganda mbaagala nnyo mbabuuzaako amanya gange yenze Umaru Bulega President wa Uganda National Bouncers Federation. Tubadde ku kino olwaleero. Olwaleero tubadde ku programu ya kunyweza bwegasi bw'abakanyama ba Uganda n'okwanjula olukiiko lwa Uganda National Bouncers Federation. Nti tubadde ku programu y'okulaga olukiiko olutwala ba bouncers ba Uganda n'okuyita ebibiina byonna ebyajja ne bifederatinga n'ebyagala okweyunga ku federation mu Uganda. Era wano we tubadde tuli ku National Theatre mu Kampala. So ensonga ey'okubiri twazze wano nga twagala okunyweza obwegasi n'ekitongole kya Uganda Police wamu ne security agency zonna ne crime intelligence n'ebitongole byonna ebikuumaddembe. Yes. Abagenyi abakulu abadde ku lisiti nga tetubalabyeko. Abagenyi abakulu ababaddeko abasinga obungi basindise abakiise baabwe. Tubaddewo wano n'omukulu atwala ekitongole kya crime intelligence Brigadier General Damulira yasindise Regional CI Mwami Alphonse Kisembo era yamukiikiridde. IGP yasindise mubaka yasindise omuyambi wa Director Operations omuyambi we yabadde wano ng'akiikiridde IGP. Then tubaddewo n'omukulu okuva mu Minister of Finance eyakiikiridde Honorable Minister Haruna Kasolo. Oyo mwami gwe mulabye asembyeyo okwogera yoyo eyavudde Minister of Finance eyazze ku lwa Minister Haruna Kasolo. RCC wa Kampala tubadde naye ate yakiikiridde ne Minister wa Kampala ajidde mbiti bibiri. So byonna obwedda babibabuulira ebyo bye tusobodde pozi naffe ng'olukiiko lwa Uganda National Bouncers Federation tubaddewo era nitweyanjula mu bibiina by'abakanyama byonna mu ggwanga. Omuntu ayinza okwebuuza ki ekiyisizza Golola ali andamwe? Yes, ekiyisizza Golola Moses oli yali bawunsa munnaffe. Ekyokubiri munnabyamizannyo echampion wa Uganda muzannyo gw'ensambagere. Ekyokusatu oli mukwano gwaffe naffe tuli bannabyamizannyo nze nali boxer nali bodybuilder nali champion kati oli tewali katwawula tuli omuntu omu kyekyamuyisizza ajja ayogereko ne bakanyama ababuulire lwaki yava mu bwabawunsa n'atuuka eyo gyali era yayingira atyo omuzannyo gwa kickboxing n'abeera champion wa Uganda. Yensonga lwaki twamuyise. Buli otwakola press conference wayogerako ku musajja owa bawunsa eyalinnya ku mitwe gy'abantu ng'ali ne King Saha. Naye tubadde twogera ne RCC n'atulaga mbu no baamukutte. Eno tugambe yabadde effort yo oba Jesse wakyogerako bogezi n'ekikomaawo. Nze bwe njogera ekintu nkitegeeza. Nze nabagamba ndi musajja ayogera wano nebyange ne bibanga ebiwedde naye nze sizikiza. Era abamanyi obulungi background zange
waliwo erinnya lye baali banyongerako edda nga kyalimbye emizannyo Umaru Komando akakantu kaali kategeeza nti oyo tazikiza erinnya eryo nalijjawo nenfuuka Bulega Umaru nenyambala ekyambalo ky'obukulembeze naye omuntu azze n'ayingirira bakanyama oba n'ayingirira omulimu gwaffe eryo erinnya livaayo kakati nabagamba ebiseera ebyo nti omwami oyo ajja kukwatibwa nga kwali ensikini bwe nabagamba emabega nabagamba oyo bajja mmukuba ate abajja ommukuba beebo bennyini baalina bennyini abamukuuma bayita eggaali be bajja ommukuba era be bamukubye n'oyo nabagamba emabega gawo nti tujja mukwata kubanga federation yamuyise ajja ensonga tuzoogereko lwaki yabuuse n'agwa mu bantu n'ekigatto ekyamannyo n'agenda akosa abantu kubanga engatto ffe ze twambala bakanyama twambala engatto nga z'amannyo wansi kati bw'obuuka n'ogwa mu bantu kitegeeza engatto gy'oyambadde abantu egenda balekako embale kakati waliwo abantu abakola emirimu nga bagikola nga bo bwe baagala nga bazze okwerimbika mulimu gwaffe so nakibagamba tujja mukwata era yakwatibwa abaasalawo ne bajja ne beogera naffe ng'olukiiko lwaffe lwa Uganda National Bouncers Federation ebyo byawedde era ne tubabuulira bwe balina okukola emirimu gyabwe obutakosa bannayuganda n'abantu be bagenza okukolera obubaka bwa Genosale ffe tubadde tumwebaza bwebaza n'okwongera okumusaba ayongere okuyamba ku bakanyama ba Uganda nga bwe yasalawo okutuyambako ebibiina bingi ebibadde wano bibadde 31 kyokka twali tumanyi nti association zigenda kubeera 25 ne waliyo ezeeyongeddeko 6 nga tezijoyininga nga federation kyokka nga zandibadde zaagala nazo zijje tukole era tuziweero kaminze ne lawyer n'ababuulira biki bye balina okukola okujja okujoyininga federation.